أتمان أكملان أزكيان أصرفان على خير من بعثه رحمة للعالمين محمد نبينا مكوين صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. أما بعد, Your Eminence, the Deputy Supreme Mufti of Uganda, Mukadde waffe Sheikh Ntanda Muzanganda Sarongo, Mukadde waffe Sheikh okuva Dubai awerekeddeko mukama wange omugenyi omukulu yabadde akumye entebe y'omugenyi omukulu Sheikh Sebulime Mutawatir, mukama wange Minisita yaliko Minisita w'Obwakabaka wa Buganda Oweekitiibwa Ssekabembe, mukadde waffe Haji okuva e Kawolongo jono Haji omanyi mukwano gwange kubadde Kawolongo ejeeyo nagendangayo nga yandiise ebyokulya n'envaayo n'ansiibula. So mukama wange tukwagala nnyo inshallah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Alhaji Waswa Sheikh okuva waffe ekibibi Butambala, omusajja agabye ku kitebe abantu b'ennyumba eno nga ku bonna ziyinza buteerabira mugole w'olwaleero Hajjati Rahma, saba Allah jalla jalaaluhu guleme kubeera gusembyeyo okulaba ennyumba ye ekitiibwa. Bahaji ne Bahajjati abafumbo n'abawulu bannamawulire ne bambega mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga sinaba kwogera bigambo byange, ngenda kusooka okuleeta omubala gwe tuleetera e Makka. Inshallah nsaba oba toli musiraamu buli musiraamu guleete inshallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, labbaik la sharika laka, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ebigambo ebyo tugaana biddamu bwayinza okutwalirawo e Makka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ebigambo ebyo bitegeeza labbaik Allahumma labbaik, Allah nzikiriza nzize mukama wange nzikiriza, labbaik la sharika laka labbaik, nzikiriza Allah nyanukudde togattibwako kintu kyonna, innal hamda amatendo gonna byonna byendi mu nsi, wa ni'mata n'ebyengera byosonga birira, laka wal mulku biva gy'oli Allah n'obufuzi, la sharika laka labbaik, togattibwako Katonda. Hajjati yakkiriza nti Allah byonna byabadde amuwadde mu bulamu ye Allah, saba Allah jalla jalaaluhu abikongere. Hajjati kewalabye Kaaba teri agenda kuloga paka bw'oliva nkubuulira, saba Allah wakitiibwa akuwa obulamu ate n'entunula ndaba yetuusemu Hajjati Rahma, ndaba ate oyakabwa sooka oyimukeko Hajjati Rahma katulenjo mulaba Hajjati Rahma face kati Hajjati saba oyimukeko mukama wange. Masha Allah tabaraka rahman. Omuntu bw'alaba Kaaba Allah kyasooka okukola n'entunula agikyusa. So mulaba Hajjati mugalubindi ayakalinganga kinnya kigudde mu mata, Hajjati tebodula mukama wange. Allah jalla jalaaluhu yagamba mu Qur'an, inna awwala bayti wudi'a linnaas, ennyumba gye nasooka okuteerawo abantu mu nsi, lalladhi bibakkata mubaraka, yeri mu kika eky'emikisa e Makka. Yagamba fihi ayatun bayinatun, wotuuka ku nnyumba eyo waliwo obubonero obw'enkukunala, maqaamu Ibrahimu ebigere bye yalinnyamu, Oweekitiibwa Ssekabembe mukama wange. Ibrahimu amadiini gonna mu nsi yonna gamukkiririzaamu, hatta nnyina n'omulokole gwe nabadde ne yaŋŋambye jjajja w'abakkiriza era jjajja waffe. Ibrahimu atagamba nti jjajjaawo taba muntu, Katonda yamufuulanga ye jjajja wa bonna abantu wansi w'enjuba, abayunga ku Katonda jalla jalaaluhu. Allah yasalawo n'aleka obufu bwa Ibrahimu e Makka okukakasa nti eddiini Busiraamu y'eddiini y'amazima. Saba Allah wakitiibwa buli ali wano Allah akutwaleyo, naye olina balasiramuka okutuuka e Makka. Kitegeeza oba oyagala okugenda olaba jjajjaawo Ibrahimu, jjajja w'abakkiriza, olina sooka kusiramuka ne tukutwala e Makka n'olaba Kaaba n'okomawo kale n'obivaamu inshallah taala. Saba Allah jalla jalaaluhu bantu mmwe Allah abeere ng'abagala, muddemu amiina. Edduwa eno ngenda gisomera buli atali Busiraamu ng'ali ku mukubo guno yanjawulo. Era nsaba okole bw'oti olugalo edduwa yeeno yammwe kola bw'oti, njagala okole bw'oti olugalo lwa ddyo duwe Mungu ajanukule
temuganda jamani mungu nsaba Allah basubule bijefu namukolewe buti gamba ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah wa ashhadu anna Isa ibn Maryam Rasulullah wa abduhu wa ana minal muslimin. Allahumma amin. Sawa Mungu akilize. Nsaba Allah jalla jalaluhu akilize onakurucherumu ebyo Busilamu musimi. Edwaje tusomye sabe Allah abalete Musilamu bamukiriza nga temugate kasamuze mwamira Mungu agenda kwalo. Saba Allah jalla jalaluhu mu byonna kikulu mu byonna je tuwangalira banange nkolagana nungi njagala kwebaza abantu mwe bali kutwagala mwe bali kubeera naffe mu nsonga zino. Abantu bano abatali Basilamu emadini gaabwe gabawangaliramu bawe eddiini yaffe ekitiibwa ogenda okulaba twadde mu dduwa wano nga bwe basinga okuddamu amiina. Lwaki balina enkolagana ennungi naffe kyobulaza nyingira nnyo abavuma n'agati abo bakafiiri awo tebalina byakukola aboogera ebigambo ebyo. Saba Allah bantume Allah abakuumire be mulina Allah abawe ssente nga nyingi Allah abaluŋŋamye atusinkanye mu jana nga muli Basiraamu muddemu amin. Allahumma amin. So hajati rahma enyumba gy'obaddeko Allah yagyogerako n'agalla alladhi bibakkata mubaraka enyumba eyo eriko omukisa ekikko ekyo kyewabaddemu kirimu omukisa. Teri atuuka Makka n'asigala nga kyekimu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja ila ahlihi ila baytihi kayawmin waladatuhu ummuhu. Omuntu bw'agenda n'akola hijja n'atavumirayo bantu n'atayomberayo n'atakolerayo byonoono akomawo wano ng'alinga nnyina lwe yamuzaala hajjati bebi. Allah jalla jalaluhu kyonna kyamugamba akyanukula. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alaga mu hadiisi endala al-hujjaj wal mu'tabirina wafdullah abakola hijja n'abakola umra baba bagenyi ba Allah. Hajjati Moyo bwe yatuuse Jidda yasanze abasajja Abawarabu abakutta obumuli n'abakyala Abawarabu nga bakutta obumuli bakwaniriza bakutta ebipande ku bipande ku makubo konna nga bawandiiseko ebipande kuliko ebigambo nti marhaban bikum duyufu rrahman tusanze okubalaba abagenyi ba Katonda wabadde mugenyi wa Allah jalla jalaluhu. Nabbi yagamba innaahu ajabahu Allah omugenyi wa Allah oyo wasaba Allah amwanukula. Haja toyenda ku 40 ng'edduwa gy'agamba Allah agyanukula ete munyiiza ayinza onyiigira wano n'abakuba edduwa Mungu bwabu n'abuleete ebbanga. Saba Allah w'ekitiibwa edduwa ze zonna tuzifunemu. Tokola ensobi ngenda kutula Mukama wange tokola ensobi hajati oyo n'omukkiriza n'ovaawo nga takuwadde ku dduwa edduwa ze Mungu azaanukula. Saba Allah jalla jalaaluhu hajati Allah subhanahu wa ta'ala akkirize hijjayo kensembyayo nzeeyo muzirala eri Sheikh. Hijja si ya buli omu. Nkozesa omukisa guno okubategeeza si buli ayagala bw'agenda e Makka hajati yakutte milioni 23 oba n'omusobe $10,000. Eriyo omanyi kampuni zirimu ebika si buli omuntu atwalira ezo. Eriyo first class, second class ne third class. In fact mulimu platinum, gold and silver. Si bya bonna nti abagenda okukola hijja bagenda kukola entambula eyakukanamu. Kati hajati yabadde mu first buli gwolabye ku nnyonyi olunaku lw'ejjo si wa bulijjo. Era nkozesa omukisa guno bategeeza hajati first class. $1,000 n'omusobe yagusasudde agende e Makka. $1,000 ajayemoloka empya mu bondi n'ogivuga nga tebakubanja yadde 10. Hajati yazituddeyo n'agenda ku nnyumba ya Allah. Nkozesa omukisa guno okutegeeza hajati obanga wabusibudde mu dunia. Nabbi yagamba nga ate yayogera mazima. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna alhajja wal umra ekiyitibwa hijja ne umra omuntu singa abikola tasobola kusigala nga mwavu. Allah subhanahu wa ta'ala amujjako n'amazambi. Allah subhanahu wa ta'ala hajati yamaze dde okugoba mu baavu. Allah yamaze dde okugoba mu bantu abatagenda yingira jjana oli bamujja n'hajati. Abantu b'omujja n'obwagala obbalaba abakasiddwako yoyo yavudde e Makka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bigambye ali amazima. Sheikh Sebo ngakuddiza omuzinga alukensembyayo Mukama wange. Nkozesa omukisa guno okubategeeza buli ali wano bw'olabanga munno Allah gwawadde ekirungi osanyukanga. Allah naawe ajja kikuwa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah naawe alikukwata olisiima. Obulamu nze ng'omuntu wallahi bwe ndaba nga alina ekirungi mpulira nga nze akirina. Bwe tusanyuka nga tusanyukira ku hajjati rahma naffe mugenda kukyanga tuli Makka nga tugenze kukola ki? Hijja.
buli ali wano nga tolina passport genda ogikole oba tolina sente genda ogikole. Obuzibu tulina tetuli serious. Osaba Allah kutwala maka tolina passport olagawo. Nosaba Allah emmotoka bondi oziyita kugenda olamuze ku mmotoka ne tolina sente. Obubuze emmotoka za sente mekati milioni 200. Bagambe inshallah nja komawo. Bogenzi ate eri yameka ya milioni 6 ate eri ya 15 ogai nja kudde inshallah. Naye kando mgai emmotoka nazira mili sente sina kolaki. Obwega muri wano ku Ntebe Road. Linya taxi ogende ku airport olabe nyonyi nga ziyimuka. Okomyewa mgai Allah nyonyi nazira nga ziyimuka. Nene ala kudda nga nzadi gendera inshallah. Allah biwajja janu kula sababu bwe mwetaga. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا العوده الى بيتك المشرفه. الله mujaliwa nunga yageze kunyumba ishiwa muzeyo. Allah sababu yatagenda ngayo mutwaleyo. Byaliwa Allah ngababu sababu gaga wazee. Owesende nga nyingi Allah yarukola byedda mu amina. Sukumya asinga wano okuda mu amina. Asinga kwalika mikono gobosoko kuwa. Sababu Allah jalla jalalu byajao mwe birungi byayagala. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala bulabo bulungi. Batasa accident. Sababu mama kagabwe saba Allah byali wanonga mufumu nkumire bawe byali wanonga simufumu mu musajjo mulungi byali wanonga noya mchara ndo mu mcharo mulungi saba Allah jalla jalalu tukwangaze nga tweyagala tasa accident n'ebizibu bya dunia saba Allah tufule nga twagala oluberera saba Allah tereko baraka jinaje twatwangalide saba Allah taso okuserana n'okuddirira saba Allah tukumiriza dili afene byo tuwadde saba Allah tekko obukumyo n'ebizibu twangalide وصلي ربنا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. آمين. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. آمين. لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نوالي. آمين. لا إله إلا الله رب الأحد الصمد. آمين. الصبور الذي تقدس عن الأشباه ذاته. آمين. وتنازه عن مشابهة الأمثال صفاته. آمين. واحد لا من قلة وموجود لا من علة. آمين. بالبر معروف وبالإحسان موصوف ومعروف بلا غاية. آمين. موصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. آمين. لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون. آمين. وكل مخلوقات تحت قهر ضمته. آمين. أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا أن يكون فإنما يقول له كن فيكون. آمين. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. آمين. من جميع المعاصي والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبناه عمدا وخطأ. آمين. ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتنا وسكناتنا. آمين. وأنفاسنا إنك ربنا إنك ربنا أنت الملك الأكبر. آمين. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. آمين. نشكرك ربنا على كل شيء أعطيتنا في حياتنا. آمين. ربنا فزدنا ولا تنقصنا. آمين. أكرمنا الحمد على كل شيء أعطيتنا. آمين. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. آمين. اللهم إنك أنت الله ربنا ورب الأنبياء والمرسلين. آمين. اللهم إنك أنت رب آدم ونوح. آمين. أنت رب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم إنك أنت منزل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. آمين. ربنا تحصلنا بعزتك وبجبروتك واستمسكنا بالعروة الوثقى. آمين. لا إله إلا الله رب البيت والحرم. آمين. لا إله إلا الله رب الحجر الأسود. آمين. لا إله إلا الله رب الصفا والمروة. آمين. لا إله إلا الله ربنا ورب آباؤنا الأولين. آمين. لا إله إلا الله ربنا ورب الأنبياء والمرسلين. آمين. لا إله إلا أنت ربنا نحمدك ونستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك. آمين. ربنا سألناك كما أمرتنا فاستجب دعوتنا ربنا كما وعدتنا. آمين. ربنا وشكرناك كما أمرتنا ربنا فزدنا كما وعدتنا. آمين. إنك ربنا لا تخلف الميعاد. آمين. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا. آمين. ربنا اجتمعنا ها هنا بسبب الشكر. آمين. اللهم إنا نشكرك على نعمة التي أنعمت على أمتك يا رب العالمين. آمين. ربنا نسألك أن ترزقها حجا مبرورا. آمين. اللهم تقبل حجتها إنك أنت العزيز الأكبر. آمين. لا إله إلا أنت يا الله. آمين. ربنا ارزقها العودة إلى بيتك المشرف الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. آمين. اللهم بارك لها فيما أعطيتها. آمين. وتقبل جميع دعوتها إنك
إنك أنت الله وحدك لا شريك لك. اللهم يا من لا تخيب ودائعه، اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم علانيتنا وأسرارنا. ربنا فنسألك أن تستجيب دعوتنا إنك أنت السميع الدعاء. يا جميل ستري يا لطيفا بخلقي. اللهم إنك أنت الله 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 ربنا لا نشرك به شيئا. الله أكبر وأعز وأجل مما نخاف ونحذر. نسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك عز جارك وجل ثناؤنا، ومن شر كل سلطان، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربنا على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم إنا نستجيرك ونحتاج بك من كل شيء خلقته، ونحتاج بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت، ونحتاج بك منه ونفوض أمورنا إليك، ونقدم بين أيدينا في يومنا هذا وليلتنا هذه وساعتنا هذه وشهرنا هذا. قل هو الله أحد عن أمامها الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن شمالها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من ورائها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن يمينها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم كن لها وليا ومرشدا وناصرا في أمورها. اللهم يسر لها أمور الدنيا والدين، واستجب دعوتنا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم يا سامع الدعاء يا دائم البقاء يا ولي يا جميل الستر. اللهم إنك أنت الله وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نسألك أن ترزقها العودة إلى بيتك المشرف. اللهم واجمعنا معها ربنا في روضة شريف المدينة المنورة، واجمعنا ربنا عند طواف بيتك المحرم، واجمعنا ربنا عند السعي بين الصفا والمروة، واجمعنا ربنا عند السعي بين الصفا والمروة، واجمعنا ربنا في منى وفي مزدلفة وفي عرفات المعظمة. ربنا اجمعنا ربنا عند بيتك المحرم. ربنا نسألك أن تستجيب دعوتنا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم إنك أنت الله وحدك لا شريك لك. ربنا قلت وقولك حق المبين ادعوني أستجب لكم. ربنا فندعوك كما أمرتنا فاستجب دعوتنا كما وعدتنا. إنك أنت الله. استجب وتقبل من قال آمين. اللهم استجب وتقبل من قال آمين. اللهم استجب وتقبل من قال آمين. كما في الله تكسبين وتلاقينا يا رب العالمين. الله تكيب الزنقة ولاقينا يا رب العالمين. الله تسوي نقولين ولاقينا يا رب العالمين. كما في الله يشكونا نزوان وكيب رزاقه مزانا ويفدك نبي يجتيبا. أي الله بينام ويتبقى الله تسوي نقول يا نقولا. Zana oguno awunabiri muguleme kubera kusembiyo kulaba nyumba y'ekitiibwa. Ayi Allah makaga nuguberenga gwe kusimbuka kwako kubantu galaba nyumba y'ekitiibwa buli bbanga lina ya rabbul alamin. Warzuqhum rabbana alhajj wal umra innaka anta arrazzaq ya Allah. Allah sobagabire hijja no umra luberere bbanga lina nyumba eno. Sabanga okumesa nyumba kaga nonga terivaamu. Sabanga okumesa nyumba kaga nonga terivaamu. Ayi Allah ngabe bakwebaziza bongezi nga walagira ya Allah. Kama fa Allah tsoberenga bongere ebirungi bibagala ya Allah. Ayi Allah batase byonna okugera okubikwagera mu bulamu bwabwe ya rabbul alamin. Allahumma innaka anta Allah alladhi tara makana innaka tara makanana wa tasma' kalamana. Allah wetuli otulaba byogera obiwulira nebitugenderedde obimanyi. Kama fa Allah muzana we dua zonna ziyasumiza muzanukule. Ayi Allah muzana we dua zonna ziyakusabye Allah zanukule. Ayi Allah binabi yetaaga ayi Allah binabi muwe. Allah abantu binabi betaaga Allah nawe bibawe. Allahumma salli innaka antas sami'ud du'a. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.